ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Zavugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Kale. Bingi ebyogeddwa era bangi mbadde mu biwulira. Era wano twagambye nti tetujja kubeera mpozi nga tutwala saidi emu. Twatuukiridde omukulu amanyiddwa nga Mugerwa Joseph nga mpozi ono ye muganda w'omugenzi Paul Job Kafeero. Era wano yaviiriddeyo n'agamba nti ayagala sokke alongose ku nsobi ezize zikolebwa na biki ebigize ebyogerwa. N'agamba nti ensonga eri bweti ne bweti. Wolokoso ewulizibwa bannayuganda bonna Joseph Mugerwa muganda w'omugenzi Paul Kafeero. Ebintu bingi biyisinganye naye ng'ekibireeta nsonga ki yakugjayo omugenzi tusobole omutesitinga okumanya abaana abaki abatuufu. Mwabimanyako emabega nti abaana beeyawula era abaana bwe beeyawula beekubira endubi gye tuli nga famire siri muntu omuntu Mugerwa teri nende gwe mulaba olusi ku mativi tuli abantu bangi tulina n'abakulu mu famire abatusingako baganda baffe bangi ne bazadde baffe obwante oyinza okuba ng'owulira eddoboozi limu lya Mugerwa oba n'eddoboozi eddala lya Nene naye mwebali abantu obuvunaanyizibwa nga ne balamba banyinange biki ebyo n'abalala ebintu ebibadde bingi mu mawulire era bikyali bingi olw'ensonga nti omulamwa gweffe gwe tufuna gumaliriza ate era tebitukanga kutujja ku mulamwa olw'ensonga nti twagala okumanya abaana bano enjawukana ebyo yabajjamu tulikyewo tutya kuba twagenda mu mateeka ne twekubira omulanga abaana ne bwebadde ekituli nga famire ne batulaba ne tugenda mu b'obuyinza tetubikolanga ffe ab'obuyinza twekubira endulu mu b'obuyinza ne batusindika mu ddiini eya gavumenti ekintu kino kiri mu b'obuyinza bwe twagenda mu ddiini eya gavumenti tetugamba tugenda kukola ki tugenda bakola mu ddiini abaana bonna tutya tugenda bajjako omusaayi kwesi tukwalika abaana 15 twajjako abaana 14 omusaayi omu tetwamuggyako waaki yadduka yagenda bweru bamala tunda biri abatabulira bwe kajansi yadduka n'agenda kati abaana 11 omusaayi gwabwe guli mu labalotale era omusaayi gwabwe gukuumye sampo z'omugenzi bwetwatuuka ewa dokita akola ku nsonga ezo kuwa gavumenti yatugamba waati sirina musaayi gwenjagala gwa mwana sirina musaayi gwenjagala gwa mukyala sirina musaayi gwenjagala gwa Buganda wabula njagala omusaayi guno gugenda kukwatagana n'ebisigalira by'omugenzi kyatukuba enkyuku nemugamba ogambye nze nnyini Nantongo yaliwo gwenzirako nende yaliwo oyo mwana wa kitaffe na bulungi kafedda bwe tuli n'abakyala nga bonna weebali ng'ojjako oyo omukyala ali ku ledi yaleekaana bisirikirwa oye teyaliiwo naye abasigadde buli mwana kubera teyali kimwetagisa kubaawo olw'ensonga ngeri ensonga zaali z'abaana tamulinamu mwana. Okusinziira mpozi ku Mugerwa Joseph agamba nti omusawo yabagamba nti balina kuziikulayo omugenzi Paul Job Kafeero ensonga yagitya nnyo wabula dokita n'abagumya n'abagamba nti bino bikolebwa bulijjo lwakuba mmwe famire yammwe ya celebrity. Mugamba dokita kiwanvu nagamba ekintu si kiwanvu ekigenda okujjawo ebintu byonna ebiriwo ekigenda okugatta abaana bano ekigenda okubawo obukakafu obukolaki obusembayo nagamba tubikola bulijjo lwakuba nti ekyammwe omuntu watutumuka omumanyifu ekiwa obujulizi obwenkomeredde Mugerwa ojja waayo omusaayi oba nenda ojja waayo omusaayi oba Nantongo ojja waayo omusaayi biza butuzidde bisuula abaana abamu abaana bamu baleme kubeera baki bamativu naye ku kitaawe bajja kubeera bamativu nnyo nagamba Mugerwa ofaanana Kafeero era nkimanyi oli muganda we newe muba mwajja balongo nga babazaala mu kisaako eki tetugenda bajja ku musaayi ng'abooluganda twagala ebisigalira byani by'omugenzi tetumwagala yenna tumwagala kakantu katono nnyo ku linnyo n'akantu katono nnyo ku kisambi abo abaana abaleekaana abaatunda ekibaluma baagala kubuza bujulizi bw'abannaabwe bannaabwe balina okubafunaana ebyabwe bye baabatundako mu kusula n'okuzuula ekika kyabwe kati baana baagala kubuza bujulizi tosobola kuŋŋamba mbu jeeni empufa ya gavumenti esobola suula abaana 11 tekisoboka. Muli mu kuzaawula musaayi muli mu kukayanira byanfuna wabudde ne batandika n'okugamba abaana abo bwe basuula bagende bakola ebyabwe oba omwana wabafere n'agenda yeetandika obulamu obujja otyo kulusula awo oli ku kinyusi oli mutuufu nze nganze Mugerwa ne famire yaffe tuliko kukyaki ku kyamusaayi abaana bano okumanya bakola ki basaalibwawa nze mukulusula essaawa eno senga maama wange teyafa
n'angamba nti toli wagundi tuli wannanganga n'ali mugambe lwaiti mbulira ngoje nakola ki yazaalibwa tataano omusajja mugagga nnyo yafa mugagga n'ebizimbe mu kibuga omwo naye naalibadde nga ndi wa musajja mwavu era naaligenze ew'omwavu abaana babuuza banyammwe banyamne mutubuulire ekituufu bamama bawe oba njala tufuli ba Pawulo tumanye kyetukola ki kyetuzzaako ekintu ekyo omuntu atali muzadde tasobola kirabaliza buzi kirimu omuntu omuzadde asobola kirabaliza buzi abaana abagenda kukula bazaale bannaabwe bali bagamba tusibuka wange omanye ebyannono omuntu atalina kikataba na mikisa omuntu akirina ekikataba na ssente omuntu atalina kikataba na mirembe babantu bingi bali banje wabanga bamusasika wakafeero nga siwaayo akimanya amonye ekika kyekirala ajateeka maama we ku nninga naye kakati tetulina okukola ekyo abaana basula ekika kyabwe kati tuli ku byanfuna enkubula mukulu sula tukoze ebyaffe tompulirangako mbu newoogenda emasaba ku kitundu gye batuzaala togambako nti mugero yatunze poloti ya kafeero nga bwate baboogerako abo abaana zenatunda kajansi. Okusinziira ku Mugerwa Joseph agamba nti bisirikirwa alimba ebyokuwoza mbu yalina ekyapa ky'Emasaba alimba olw'ensonga ebintu byonna babikwasa Administrator General yalina buli kimu. Omukyala eyali mukwano gwa Kafeero oba muyite yali mukyala we yagamba tebasobola kutunda bikoze ekyapa ky'Emasaba nakirina. Otyo mukulu Sula otuse ku kinyusi. Mukulu Sula Pawulo yasanga processing ekyapa ekyo ettaka yali kule ku mukyala bamuyita Nabisooli n'akakayumba kolaba akalimu akatono era mwe twasooka okusula mukulu Sula twasooka kuba bulungi nze nkusembayo kuba nkulidde emikono gya Pawulo era yampeeredde ng'ate nsomera mu bisulo naye ku masomero gye nasomera banjulira kati nkuwulira ekindi ku mutima ate nkuwulira ekisembayo Pawulo nga processing ekyapa ekyo eky'Emasaba yateekako amannya ge nga Pawulo Kafeero wannannyini ng'akijja mu mannya g'omukyala Nabisooli yali nannyiniwo n'ateekako amannya g'abazadde be mu mukyala Folomera Nannozi nga babeera ku gundi ku byapa by'abantu abo ng'olina ekyapa ky'obimanyi n'ateekako amannya ga mukadde we Naŋŋanga Vincent ebiseera ebyo nga taata tannafira muka n'ateekako amannya ago omuntu osobola okuddira ekyapa ky'omuntu ekyapa kyo n'okiteekako omusajja atali taatawo kusula ebintu byonna byomugenda bizula n'ebyapa bigenda kuvaayo ebintu byonna biri wa Administrator General ebyo byewaana nabyo abo bazza kumpanya ekyapa bisirira si yakirina kiri wa Administrator General si yakirina ebintu biri wa Administrator General mukulu Sula byonna n'ebiwandiiko byonna eby'Ekajaasi biri wa Administrator General n'abaagula Kajaasi baagula ebintu nga tebalina biwandiiko byawo wabula nga bakozesa njogera y'abaana na kutunula ku baana mukulu Sula ebiwandiiko bya Pawulo byonna biri wa Administrator General twabikwata ne tukola ki tubitwalayo ofuna bulungi ekyo ekiwuguli kyapa kyagamba nti kyalina takirina bali mu lukujjukujju kubuzaabuza mukulu Sula teri musajja musiru Pawulo Kafeero yali musajja mugezi nnyo naddira kyapa n'akiwa omukazi n'owabanga amwagalanye tekiriyo mukulu Sula osobola ekikola ng'otegeera ate omukyala lyagenda lukumpoko nalyo nanga si yazaala Kafeero Kafeero yamugamba yazaalibwa mu Kakasi neki ebyo bya bulimba Pawulo ku bwongo obwe yali ategeera sobola kwogera bwebityo ate Pawulo singa yali ng'alina ennyika ebyama nti nanga si yazaala yandibadde akola obuwandiike kuba Pawulo Kafeero teyafa accident mukulu Sula Pawulo Kafeero yamala emyezi 6 ng'aliranda ne bamujjanja Pawulo ono Kafeero n'akomawo n'alowooza awonye oluvannyuma lw'omwezi ndowooza n'addamu olumene lumusumbuwa tubadde n'omukyalo oyo awensaamya nga tujjanjaba oyo Kafeero utisibiri namba nanze n'omukyalo oyo nga tumujjanjaba Pawulo Kafeero teyaŋŋamba kuba teyagambako nti mayundirwa oyo taatawo si yazaala oba siwe taata waffe. Okusinziira ku Mugerwa Joseph agamba nti balina okukola kyonna ekisoboka basobole okuzaawula omusaayi gwabwe era oyo yenna aneetantala okubeera mpozi ng'alinnyirira enteekateeka zaabwe ez'okusimulayo Pawulo ajja kukigwako lwa nsonga bo security weeri era buli kimu kikolebwa mu mateeka. Osinga yabadde mukyala mutuufu ng'omuzadde yandikanda mbu tufe abaana bakigga wange beeyawulamu naye tukoze tutya kale ekyokuzikka omuntu naye nga kinene naye ate oba oba yekiriwo ekisobola okugonjoola ensonga zino tetulina gye tugenda tutwala Pawulo tulimuziikula mu mateeka tubula basaba akasente kangiko lwaki basaba akasente kangiko Pawulo Kafeero tumuziikule tumuzzeeyo ng'ebakoze eki ng'ebamusanze ate sifeeti tugenda veri n'enkumbi zitandiko sima wagenda kubawo ba inginiya bagenda okujjayo Kafeero dokita bamuggyeko bye baagala ba inginiya bamale bamuzzeeyo
bamale bamuteekawo nga bamusanze ekyo mukyagala naye abasinga baweze enkolokolo era bakunze n'abantu b'okukyalo Masaba bakube babakusibira ekikookolo temujja kumugjayo mugenda kikola mu kyekyo tebasobola kusiba kikookolo olw'ensonga nti bigenda kubaako mu mateeka tebigenda kubaako ne security mu kulusula ayagala afuniramu obuzibu ajje ateekeyo obwenyibwe naye bigenda kubaako security olw'ensonga nti biri mu mateeka tebasobera abatuuze b'e Masaba nti bagenda kulaba Mugerwa ng'olw'okuba gyakola bikiki njagala bamanye nti ebintu bigenda kubaako security bagende balungamye abaana kyensaba abantu tebagamba nti Paul tumugjayo mutwala oba Paul bamugjayo bumutwala Mugerwa nze njogera naye famire yange emanji ndi mabega bweki tetujjayo Paul mutwala oba famire tejjayo Paul mutwala famire ejjayo Paul kumuggyako bye baagala bagende balungamye abaana wobanga oli muzadde kirengeremu okwo nga tokozesa bukyayi nakukozesa bigambo by'omuntu byakoze eki byayogedde obanga oli muzadde gamba nti bano abaana abalala abasuulibwa n'abalala abasajja banaamanya batya nti ddala kitaabwe y'oyo. Mugerwa ogambye nti wali kumpi nnyo n'omugenzi ebiseera bwe yafiirawo naddala wensambya Kafeero talina bwe yakugamba nti oba gundi namuwa ekiraamo kyange oba nkolebwe nti kubanga ate ebisirikirwa alina omukulu gwe yayogeddeko awo lwakuba erinnya erabidde wamwenyaalemu omwo ngekuwa ekiraamo naye ng'omusajja akigaanidde kireeta wakiwulirako ntukimanyi Paul kyalina mu ddwaliro yalina laptop naye tesimanyi laptop eyo yakola ki yagenda etya mu kufaawo saamanya abantu laptop ezo batereziteekako ebyama byabwe singa Paul yalina ekiraamo kyandize abantu baleme kulimba nsi abantu baleme kwesoma kubiriwo essaawa eno okugula omuliro oguli mu nsi omuntu ng'olina ekiraamo n'oba wattemu okijjayo. Okusinziira mpozi ku Mugerwa Paulo ku Mugerwa Joseph agamba nti omusika Martin Kafeero yalondebwa jjajjawe yennyini era ebyogundi byagenda yogera mbu simanya biki bisirikirwa aleme kubeera ng'abuzaabuza abantu ekituufu naye akimanyi. Ekyokubiri yalema okuzaalira Paulo Kafeero zino ensonga z'abazadde akiveemu. Njagala okubulira oyo omwana eyalondebwa ng'omusika tebutya n'agamba Mugerwa nze nnonze yalondebwa taata waffe ng'ali ne bakulu banne abantu batiwe engombe egamba nti obeera n'abaana abakulu omwana omukulu byasika omwana omuto bw'olaba ng'ategeera asobola okutambuza ebintu kati omwana omukulu oyo gwe bagamba Paul gwe yali agambye ng'omusika wabanga ssaawa eno yatunda ebintu bya kitaawe wajja senga yakwasibwa obuvunaanyizibwa olwoza senga ekiki ekyeddako abantu baleme kugamba mbu baagamba gundi twagala obuwandike we eddamu werikira nga ngeri omwami alina bwe bagamba nga sinyanjula nkyo tabigambo nti Paul Kafeero yali asikiriza gundi ne gundi ate abo famire ejja tuula Mugerwa si yagenda tuula wabula ekika kigenda tuula kyonna kigambe nti wabanga yali agambe bwatyo tumusumika addemu abeera omusika naye Paul Kafeero wangi ensonga y'abisirikirwa ne Paulo wagiwulirako nti batambulako nga banoonya omwana naye nga kigambibwa nti Paulo yalina low sperm count wakiwulirako nti kye kyabalemesa abisirikirwa okubeera nga amuzaalamu omwana oze bulungi mukulusula omubuuza ebibuuzo byesinga okwagala mu nsi muno omukyala oyo yali azaala era ndowooza okimanyi nti mu bbanga ettono ng'omugenzi afudde omukyala yazaala ekyo kyo kimanyiddwa ensi yonna. Paulo Kafeero yali azaala olw'ensonga wabanga yazaala Simoni n'abalala bonna abali mu nkaayana kati kyogamba abo yabajjawa abo bonna abaana ba Kafeero bolaba bonna kati abali mu nkaayana 15 yabajjawa mutala akikozesanga butomi na buswavu kuba era omuntu ategeera amubuuza naye ofiira ki gy'otaazaala ng'otegeera bulungi olina obwongu obuuza omukyala oyo ofiira ki gy'otaazaala omanyi abakyala babeera mu bufumu bw'omuntu nga balina bye babala era abala n'abala n'agamba atijja zaala kyekiddako afuta nga muzudde abaana abatuufu oba results singa zikomawo nga ze zimu ne ziri ezasooka otyo results zikomawo nga ziri nga ezasooka nga ziraga abaana bana tetulina buzibu era tujja kugenda n'abaana bana era tugambe bamama abaana nti bana abalala kale mulabe batata baabwe si mu bubi era si mu bukambwe bwe zikomawo nga twongeddeko era tujja bagatta tugambe nti kiki bali baana bonna baffe era abaana abo beegettemu bafune obwadimisituleta ngeri gye batambuza ebintu byabwe nekutambuzaamu obulamu bwabwe kubanga laba kiriwo kiki ekirala ekirima mu kulusula abaana bwe bandikuŋŋaanidde obekajansi bannaabwe basaanyizaawo abaana be bandikuŋŋaanidde Masaba swazinyinga tabakkiriza ennyumba yagikwata n'agisiba ebisumuluzo ennyumba efuuse nakifuukwa batusazengowo nti atisi buli olidde katinga eno babeereyo ettaka ddene balimeko omwana asobola vayo ng'asimbe kasooli ekisesateza olidde omwana oyo tabakkiriza abaana bali kulinnyawo yabagamba bwe muli
nyawo nje kubatema kati abaana balina okuba nti bakakasiddwa bonna bafuna obwenkanya nga basobola okubeerako wali mu nnyumba ya kitaabwe empewo ne zibafuuwako n'ekitaabwe n'abalabako ate ne bamukolako mukulusula ennyumba eyannuma newogituukako amaziga nensituka nengende wa minisita Kibuule twali ne Mamuli Katumba jamukubira enamawojjolo netukaaba netufukamyaga minisita Kibuule tubadde ekitulase tubadde tusaba oddaabiriza ennyumba ya muganda waffe ey'amasaaba minisita Kibuule nakkiriza n'agamba ngenda okukola ennyumba ya Kafeero nensi neewuunye kati ekyalemesa okulikola byonna mwe bafamire owabaana tukola kintu nga famire yange temanyi nengere wa famire yange bbira nembategeeza ebaŋŋamba were tewali buzibu neŋŋamba abalala bonna ab'ekisoga abawa nembagamba ebaŋŋamba tebalina buzibu bwe nagamba oyo omwana mulenzi Swazi bannanga omwana alinga gwevumise effumu mu lubuto awulira yetuuka kagenda gamba minisita agenda mulumba ng'ave ku nnyumba yaffe ebiki nemugamba ennyumba agenda kikola mu openi mu kiwunjudderwa mu lujjudde lw'ensi agenda kikola buli omu akola kyakitegeere era talina kyajjakitwala naye agenda tuyamba ebedde wenyirire omwana oyo yagaana era ennyumba bwetyo nekola ki neremesebwa. Okusinziira ku Mugerwa Joseph agamba nti ye tayagala bya bugagga ng'ensi bw'ekitwala. Mugerwa ayagala wabeerewo obwenkanya eri abaana abalala bwe babeera nga si ba Paulo Kafeero nga si ba kika kya Nkima banoonye bakitaabwe banoonye ebika byabwe dani omusaayi okuzaayira ku mawanga. Nagendayo nenyingira bwe tumukompawuli nenyitunuulira neŋŋamba naye nyina obusobozi obusobola okuddaabiriza ennyumba eno nsibe erimu ebimese munda eri awo bwekyo katasobekawo mugguse siringa erimu ewundo omwana agisiba tabeerayo naye agikayanira nnyo ogendawo n'akusangawo olutalo nempitiramu kazibu kapo ne Ronald Mayinja kazibu kapo naŋŋamba tukoze tutya Ronald Mayinja yennyini newobimubuuza kapo naŋŋamba genda buli muyimbi omuyitiremu Paulo Kafeero tumukolereyo sheezi ekyamaanyi mu kibuga ne mu kyalo sente ezivaamu tuzikwase inginiya alongose ennyumba ya Kafeero nekitandikako siba teri muyimbi atatabayinga kintu ekyo nefuna abapromota okuya omwami Godi n'omulala Sendege w'Ekasensero nga nondako anasinga okutegeka ekintu obulungi kwanna bagamba njagala kigende ku TV ne ku malediyo kikugwe zirediyo simba zikugwe zirediyo zonna n'amativi gonna alina seminti alina biki alina omusenyu aleete era bagali bajja kuleeta mu kulusula bakomawabyo wenabite ku process eri mu kutandika kugira eri mu kutandika kugenda mu maaso abaana balinya mu process eyo ne bawera abategesi ne bangamba ebintu jakuba nakateeka mu sente bulanga obutandise abaana bakole ki waliwo n'emikwano egiri munda omwo egirinya mu nteekateeka buli zikolebwa oyo sijja mwatula si muyimbi naye ali yeefula nti mukwano gwe nnyo oleeta ekintu ekirimu amagezi yali mutegesigesi wakyo bwatyo naye kati yafuamu amaanyi oleeta ekirimu amagezi kikwate bulo mu bintu bya Kafeero ng'abirinyamu yagenda mu bategesi bali natandika kubagamba ebintu birimu enkaayana biki naye ng'oyagala ennyumba egologwa tuli mu nkaayana mu kulusula naye tosobola kungamba oli mwana omu ate management yeyo ebintu epremiye okunda ate ebimu byese bifa biggwawo kyokka ate wowayiriza famire embu yerina ensobi mu kulusula nfukamidde wano oyogera nange ku ssimu sina kintu Kafeero kyenali ntunze sina kintu kintu Kafeero kyenjagala tata wange mugagga nnyo nga wokiwume nze newemana ekizibu nga sikoze nsobola ogenda famire nenfunda sente weyaleka ebimazi ate mu kulusula sina kyenjagala neekolera wabula abo balina kye baagala okulwanyisa beeyambisa ekyo balwanyisa ekintu ekyo kigenda mu maaso naye nga tekiri mu buzibu bwonna kulaba abaana batuufu ye baani abatuuze kye balina okumanya. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugiddewa ani gwe bakutte naani?